الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمبازا الله تبارك وتعالى نمتين مجد تمبازا الله يتنجري تشوبلام ومن يتنجري تشوب السلام نسبة وجتبا الله أتجري كميلة يوب السلام نسبة الله سيبينجرا نوكساسيرا كالنبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم يتجري الدينين يوبلنغم يتلامبك بلنسونغا جاتينا وما جاتالك. إذن إن شاء الله تكميون البروغرام يفي ey'okulaga omusiraamu yejjanjabye atya ku ndwadde ezimuluma, ng'era nga tuli ne sheekha waffe Abdallah Musa Tantawi ku mpewo za Rawda Islam Media, era nga tuli wano ku ddwaliro ku Gwanda, eddwaliro lya sheekhe eriyitibwa Shifa wa Rahma Islamic Medication Center. Seeka katubuuzeeko oluvannyuma twolekere omusomo gwatuteekedde insha Allah. الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين مدبر الخلائق أجمعين إله الأولين والآخرين نحمده سبحانه حمدا شاكرا الذاكرين ثم أصلي وأسلم على سيد ولد آدم أجمعين حبيب رب العالمين الهادي إلى صراط المستقيم نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. نعم tambuyira mulabe shaytan mulundi ogwayita twalaba baganda bange babitibwa ekitibwa rabt kyebayita superlock, oba oli ogamba nti yasiba omuntu oba ogamba nti yamulemesa kino mu mbeera efaanako bwekyo. tulaba nti rabt esobola okubeeramu emiteeko mingi gye twajogera ku bafumbo mu barakaati mu mbeera efaanako bwekyo, olw'ensonga abantu abasinga bakosebwa mu mbeera efaanako bwekyo. Wabula ate netwagala tuleme kusoma ku sayidi emu yokka, nti otusoma ku sayidi ya shayatin majidni, ate tuleme kusoma ku sayidi ya muntu, nti omuntu alimu paatisi ez'enjawulo. Kati olunaku lwayo tugenda ku paatisi ez'omwana Adamu mu sayidi yeene ya ilaaji ey'obusiraamu. Oyinza ogamba ntegeeza maaso ntegeeza kino eddasebo. Obusiraamu bwogera ku muntu butegeeza software mulimu, omuli okulowooza, omuli omwoyo, omuli biki byonna. Wabula ate sayansi ono waba ayogera ku muntu yayogera body, okitegeera physical part, mubiri. Kati ate omuntu yennyini yenza ayogera n'ebyendowooza, oba ontegedde. Kati tugenda ku kitibwa qarin. Qarin egwa mu shayatin abantu ze batera okukozesa zayita jinnu al-maqabir, al-maqabir, amajinni agakabuli ag'abantu abaafa. Amajinni agasigala ku kabuli? Oli bakozesa ddala muntu yennyini eyafa, bamusimbako eddagala. Omuzimu bagusiba, omuzimu bagusumulula, bagutabula, ebyo byonna biri muntu. شيخ tunagenda ku darusu qabla an nadkhula fi samimi ad-dars wa fi samimi al-ayat, nti omuntu abamanye nti omuntu alimu ebitundu bibiri. Omuntu alimu ekitundu NB, omuntu alimu ekitundu eky'omwoyo ruh ogumufuula okuba nti mulamu, nabeeramu n'ekitundu ekya shaytan gye tuyita qarin, oba mu Luganda gwe bayita omuzimu. Qarin gwe muzimu, naye nga ekigambo ekituufu si muzimu, bakifunza bufunza kitegeeza omuzzi w'omu mu Luganda wekigwayo, nti omu ku yaliwo azze. Olw'okuba nti Oluganda abantu bagenze batugyamu ebigambo, okitegeera, oli ajja n'akubuuza ayagala ki, oyagala ki, nze ŋŋenda, kitegeera kibuuzo anti biri mu njogera ya Luganda naye nga luba lufu. Ensibuko y'ekigambo kiri omuzzi w'omu. Olw'okuba nti olulimi lulina obuzibu, abantu bakwogera bigambo biwanvu, oli agamba nti omuki omuzimu, naye ng'ensibuko yakyo omuzzi w'omu. Abaganda balinga bategeeza nti omu ku ye yafa akoze eki, akomyewo.
nga olaba ekigambo nakawere kifu kirina ensibuko yakyo yakitegeeza azze n'akaki n'akawere akaana nakawere kinabba azze n'akawere akaki akaana kati oluganda insha allah njagenda ndikusomesa mpolampola naam kati qarin gwe muzimu nti omuntu alina paati shaitaani kwekuba ne paati kwafunya information kwebyo allah byebamutegeezezza otuuyanka oli ng'agamba nti nina emitima ebiri omutima ogumu guŋŋamba nsaale omulala guŋŋamba tosaala naye nga ddala bana ebiri guba gumu wabula ekyo kyawulira ng'ekyokubiri shaitaani yebeekola ta'til okuba ati esazaamu eri endowooza gyakola ki endowooza gyayina ennungi kati mu mbeera efaanako bwekyo omuntu naaba nga alimu paatisi bbiri min aljinnati wannansi okitegeera era omuntu asobola okubeera awo nga shaitaani atambula era abasinga bakyewuunya nti omuntu alina wasobola okukyukira nadda ku ludda luli oliko qarin mukwano gwa shaitaani era ekigambo qarin kitegeeza saahibu mukwano gwo nfanfeewo kati lwaki omuzimu baguyita qarin kulwokubanga la yanfaku maaka era abalo gwagukozesa nnyo gusika mu ssaawa z'akawungeezi naye muhammadin saa sallam twati yatuganda okulaka bada salatu al asiri n'obudde nga asiri ewedde n'obudde nga magharibi enetera otuuka enjuba egenda kugwa asiri ng'ewedde bulala ne magharibi egenda otuuka bulala okitegeera tetwebakirawo n'abaana rasul yatugamba ati yaga muyingizenga abaana temubakkiriza kukola ki kuzannya shayatini ziba zeetala mu mbeera y'okuba nti zigenda zikyusa shifts ebadde ey'emisana nga bagenda kuddawo yakiro awo wezitomeeregana ne batomera omuntu n'aba nga afuna shayatini naddala gana amajinni agasuula abaana ku ssomero ensimbu biki ebifaanako we bityo omuntu kuwuguka era n'emmindi abagifuuwa bamanyi obudde bwayo emmindi ekola nnyo kawungezi olwokuba shayatini ziba zizze nga mpya nga ziri fresh ng'ate ne bamalayika era nabo bakyuka abazze ku makya baba banyuka nebayingirawo ab'ekiro neshayatini bwezikola omumindigizi yaawo bayagala kaifa taraktum ibadi allah nazwa badumanga mbalese batya naga wajadnahum yusallun wataraknahum yusallun basala tubalese bakola ki balituze tusala salatu lasr balituze tusala salatu subh kakitegeeza abajja bagenda tusanga tusala salatu ki salatu lmagharibi kati mu kaseera ako bamalayika shayatini nga zituga shifts ate nabamalayika nabo baba bakola ki bamalayika abakuuma abaanadamu abalaga bwe batambulira buli kimu kyonna omwada asobola okutambula mu kkubo obudde obwekiro naye nga walinnya talabawo wabula nga aliko bamalayika abayitibwa bahafadha abakuumi allah kyeyagamba tilahum aqabat min bayni yadayhi wa min khalfi yahfadunahu min amri llah naam ebadde tamhid baganda bange abebitiibwa banna rawda abasoma omulaba shaitan abasoma ilaji kati qarin sheikh agamba alqarinu fi lugha huwa sahibu kitegeeza munno mulazimu atakuvaako walidhalika qiila yensonga lwaki azawja omukyala qarinu zawj bagamba munne wa muki munne wa musajja omufumbo omukyala munne wa mufumbo omuki omusajja wa huwa kadhalika ekyo wekiba nti omwadamu yutalliq ala kulli mulazam lighayrihi yatluq ala kulli mulazim ghayrihi buli omu asobola okumanya kifa ku munne kulwokuba baba baki baba bonna n'omuzimu gumanya kyonna ekikubeerako kulwokuba nga guba naki guba naawe balogo balina enkola ey'okusika omuzimu naddala mbudde weebuti nga weebase n'ombuulira byonna ebikwatako olinaga nabadde nga aloota omuzimu bagusika ku muntu nga mulamu
wano nga wendi obanga yebaseemu awo era obanga aloota abalogo basobola okukozesa omuzimu okumanya information ey'enkya kikyozzaako oba biki byopulaninga bakozesa karini muzimu guno gwenyini gwe bakwata ate era nga ate nemukufa era bagusiba basobola okugusiba ate basobola okugutaatagana ne bagusumulula bagukwata wano nga neebase nga oba weebase ngaoli mulamu nga weebase bwoti olya basobola okuggyako kariniyo shaitaaniyo nebagikozesa kubanga nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam agamba min ahadin illa ju'at lahu qarinu min aljin teri mwanadamu atalina munnewe majini wa illa okujjako nze owange aanillah allah yanyamba fa aslama nasilamuka eyange nekolaki nesilamuka naye buli muntu alina sayidi nb nange era okukyukakyuka kw'omuntu mu kujooga allah aba akyuka mu mbeera yakuba nti adda ku sayidi eri eyaki eya shaitaani era bulanza okugamba gwe shaitaani gwevaawaabo naye ng'agamba muntu aba n'omusango anti omuntu kyegambe nti byonna biyina shaitaani ng'oyita muno nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam aga buli mwanadamu yenna ayina omuzimu oba ayina ejjinni lye wabula eryo ejjinni kafiiri teriyinza kulagira muntu kirungi imma mulamu oba akoze eki oba afudde olibanga eriragidde ekirungi owulya era emabega wajja kubeerayo okugatta ku allah mutandika osaala olw'ensonga ejjinni lyabagambye nali musaaze nnyo nze taata wammwe budala Sumaiya temwagala kusaala kati andibakkiriza mu bigambo by'omuzimu naye ng'ate obadde mulamu nga tebakukkiriza taata yatulooseza tusaale taata kadomolo kati mu mbeera efaanako bwekyo ebeerawo wabula mu tabu mu butonde bw'omuzimu teguliiko hidaaya wadde kalungi omuzimu tulabye gwa mubaka ogombaka gwali musiraamu naye gyabasigadde ffenna mikafiiri kati mu butonde bwagwo mu kuba nti gwo mukafiiri eno mu nsijanjaba y'obusiraamu etukkiriza bigambo byagwo yensonga lwaki amanyi bagamba ejjinni we lyogera ebigambo 100 manya kiramu mwe ya bulimba kulwokubanga chances ntono nnyo kubanga googedde ekituufu olw'ensibuko waliwo ebijja sheekh naye tunaabuuza eddanki qala taala allah yagamba nti waman yashu an dhikiri rrahman sheekh yasembesa aya yagamba nti waman yashu an dhikiri rrahman tumisha bakita mujizatu ilaji bilquran peegi 15 peegi 14 yagamba nti waman yashu an dhikiri rrahman mwadamu waneetamwa okukola ibadat kubanga kigambo dhikiri mukwano kyajja ku makulu 4 wajja dhikiri nga kitegeeza Qur'an al-Karim ne wajja dhikiri nga kitegeeza sala ne wajja dhikiri nga kitegeeza adhikari zino eza bulijjo subhanallah alhamdulillah allahu akbar ne wajja dhikiri nga kitegeeza shara'a amateeka kati allah yagamba nti waman yashu an dhikri rrahman yenna anaava ku mateeka allah subhanahu wa ta'ala anaava ku Qur'an al-Karim anaava kutendereza allah subhanahu wa ta'ala anaava ku swala Qur'an Allah anava ku adhikari anava ku mateeka g'obusiraamu zivunula nnya innahu la dhikrun lak fadhkuruni adhkurukum byonna bitegeeza dhikiri waman yashu an dhikri rrahmani nuqayyid lahu shaytan tugenda mumuteera shaytan ebenga ebeera mu bulamu bwe fahuwa lahu qarin ebenga yemutegeerera bino nno bijja mu kwalula abaana abalula abalongo bijja oli mugamba nti abagala kukebera mwana kyanedde omwana owaffe omutwala ewajjajjawo mukebe omusaawa alina okwetoolobwako obuwuka bumunyeera oba tebumwetooloddeeko saba waffe aba bakkiriza nnyo mukarini okitegeera kasamala omutuuma erinnya nga ddala wakika olw'ensonga beera karini ziri ezaki ez'effamire okitegeera ateekwa okwebaka oba teyeebase taba waffe anti tuli ku karini tuli mu gitemaatema mpolampola okitegeera karini esobola okukusa muntu endowooza karini esobola okukyusa omuntu afkar
ebirowoozo kulwokubanga ebyemanyidde eruzo zonna wabula kituukawo ddi senga omuntu aba agikkirizaamu suratu Zukhruf aje tubaddeko ya 36 naga ayi hadha alladhi taghafala anil huda nuqayyid lahu min ash-shayatin man yadhillu yednaina nava ku bulungamu tubamutera shayatin zibenga zezimukulembera mu nsonga zonna wa hadihi ila siratil jahim zimulunga mu kubo erya naaru jahannam fa idha wa fi yawm al-qiyamah wa taqulna qul qiyamah yatabarram min ash-shayatin agenda kubanga shaytan yagaloze samba alladhi wakkala bihi ezo zabadde akkirizamu zabadde akoleramu nkyedde emizimu gye waffe gyangambi era abantu balina enjogera nze nasukka lwera bannange lubaale waffe ab'emmamba nga w'amaanyi nasukka sezibwa nasukka kinkizi okitege bannange nze muzzukulu wa mutasinga nga ndi w'amaanyi nnyo muzzukulu wankali abengeri nga ndi w'amaanyi nnyo kati lwaki kubanga buli muziro eno mu Buganda guyina base ey'emizimu guba n'ekiggwa gye basamirira eyo famire oba ogwo omuziro okuba nti guba n'amaanyi emizimu okuba nti bafunisa emikisa oba okuba nga bafuna baraka yensonga lwaki Sheikh Lwakimazinga wandika ekyaba kigamba nti ebyobuwangwa ddiini tuba n'eddiini ebbiri abasinga tebakitegeera kulwokubanga tebawaayo budde kubanga bayingira munda fi samimil ma'na mu kitabo ekyo n'okuba nti Sheikh kikyategeeza abalowooza nti kibajja ku byabuwangwa byabwe wabula ng'ate Sheikh yabayyana nannyonnyola mbeera efaanako bwekyo kati omuntu buli waafuna abamu n'amannya gennyini ge batuuma abaana ag'ebika emizimu gisooka gabaloosa mutuume kibuuka mutuume endawula mutuume ki ekitege naye alinnya lyoyo omwana nalootaloote bajjajja baaliŋŋamba ndi mukole ki ndi mutuume era kaliino ezo bazisikira egyo emizimu kyova osanga akaana akato nga bakayisa ejjajja nakalabako nga mpulira nti jjajja basa omuyita jjajja olw'ensonga yasikidde biri era teriyo omuntu asamira oba akola bukiri gwe bayita muvubuka nga niwoba muto bagamba jjajja olwaki kubanga byolina biba bikulu nnyo wetudda mu masala kitaabu ruh ekya Ibn Qayyim yalaga nti omuzimu guwangaala emirundi ebiri okusinga omuntu omuntu wafa nga alina emyaka 2 omuzimu guwangaalaana nga gwo weeguli era gusobola okukola byonna ng'omuntu byabadde akola kubanga guba guyina fotokopi guyina ekifaananyi kyo buli kimu kyonna ne byobadde olowooza bw'oyogera buli kimu kyonna kiba ne gundi akomyewo ono ngaayogera nga gundi buli kimu kyonna tegeza tulina bba beegendereza era shayitaani eyo karin eno ibilisi eri wabweru kwekuba weba eyagala ozoganya omuntu mundabiro oyo kubanga munda muggwe mweri kyegambe nti omuntu afaananga essimu erina layini 2 erina MTN owulira okugira obubaka obutuufu neba ne Airtel okitegeera shayitaani kwezikuba nga tuyogere mu Luganda ati tubitemateme bulungi wabula mu tabiu y'omwana Adamu Allah mutonda amanyi haramu ne halal wa qarinu yemuwa okuba nti awunda haramu era yensonga lwaki omutaniza kujja n'agamba najja ku mimbari naga nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bannange mbalamira obwenzi mbalamira okumindigiza nakakola temukaleka buli muntu yenna n'abikola ebyo alaba nti sheekha awubiddwa era alaba nti sheekha ayogedde ki nsobi okitegeera era mbalamira okuba nga muli ku buluŋŋamu ng'oba omukyala weninogi nga muli ku buluŋŋamu ne imaani ey'amaanyi ng'eyama mafiina era mutya nnyo Allah nga rediyo we yali era mutya nnyo Allah nga Eddie Kenzo ne baba n'abawagira abayimbi na masjidi mwali ene yagayiseka ki kyagamba Eddie Kenzo alina imaani kyagamba rediyo yali ayafaali ku busiraamu butuufu olwaki kubanga fi qalbik fi dakhilik munda mu mutima gwo okitegeera taarifu alhaq wa ta'tarifu bih era ogakakasa mu mutima ogamanyi nti nedda kiro kifu abiseka wakikuba olabira ddala nga naawe kenywa badda nti nsobi kubanga khalaqa al insan allamahu al bayan oba oluganda lutegeerekeka
Sheikh Abdul Fattah bijja mu bwongo Yes. kati qalini eno shaitani mweyewaanira kubanga yebala yini kwekuba eri muggwe la uzayyinanna lahum fil ard wala ughiyannahum ajma'in owulira Allah mukani kalimu yakireeta ngabawundya kuno ku dunia buli kabi konna kabafulira akalungi embaga taliiko ndongo tugambe nti lumbe ayambadde jiribabu tugambe nti sekoko ayambadde engoye zitakweya tugambe katemambidde la uzayyinanna lahum fil ard wala ughiyannahum ajma'in netubuza fenna negwo ogamba tuba tetumanyi kituufu tuba tubimanyi yensonga lwaki da'wa yonna bakiyita dhikra Allah yagamba nti fadhakkiri kujjukiza kwabe tujjukiza wede munda baba ina information entuufu tubajjukiza bujjukiza we are like wiping something okitegera tubanga abajjako wiping dust okitegera from their memory from their hearts tubanga ababasangulako just enfuufu naye nga munda okitegera akimanyi ekituufu tuwenza nti olumbe lubi emindi mbi okitegera okujjako okitegera era ne mu bidia kizibu omuntu okwewaniramu kizibu nakyo nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nze gwe mulaba nze yatandikawo okufulumya olumbe nolwabya dduwa za40 wali omuwuliddeko wali omuwulidde ng'oyogera bannange mundaba wano nze gwe mulaba nze yatandikawo sala ekirevu era ekirevu nkisala nnyo ttama ne libanga lya mwana muto wali omuwuliddeko kubanga kabiina ka mwana muto tekitoboka kubanga munda mumutima amanyi amazima mwegali yebahawa nafsi amanyi kye bayita khitaabu nafsani tujja kyamudarusu yaffe ya aqida nkikijja kitya okuba nti omwana adamu aba nekyamanyi nja kituufu naye ate nassaawo obusongasonga nti omuntu yennyini mu mutima yewarizoni baga riba eri haramu kati awo naleetawo obugero bw'ekiganda bungi okitegeera akasukali ayina taba mutiitiizi lubaale n'embeera n'emisinde nga kwotadde owaayi baseka bayinako bagana riba nga bubalina ssente okitegeera akajja obunaku kakola ki keemanya obugero bubeerawo bungi nnyawo obwegumya naye ng'ekyo kiba fiidakhiri kamunda muki mutima naye ng'ate okimanyi inna al insana ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira omwadamu mutima alwedde aba amanye ekituufu ne waleeta obusongasonga kiri kisigala kituufu Allah kyaga nti inna shaitana aduwwun lakum shaitani mulabe wammwe ekitegeera Allah ola yagamba nti wa innahu la yasudduna an sabilillah agenda kukola kaweefube okubajja kkubo lyani kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala tugende masala munda anti ebimu gwe abadde abimbuuzizza kati sheikh ayita aya eyokubiri yagamba nti qaala ya layta bayni wa baynak bu'ida al-mashriqayn fa bi'sa al-qarin ebigenda kugula maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga shaitani omwadamu agigamba nti wambuza ekitegeera waŋŋamba nti anedda nakubeera bwe nti waŋŋamba nedda olumbe lulina kuba bwe luti waŋŋamba kino ina otawaaliza mu butunda ina okusaamu kabbi akaggalanda byonna babiŋŋamba ya layita bayini wa bayinik nga zinsanze ebyatuuka wakati wange naawe shaitaani gwe bu'ida al-mashriqayn fa bi'sa al-qarin senga nakwesamba ng'emashariki neki n'emagharib ng'oli mukwano mubi nnyo ayi fa bi'sa al-qarin kunta li fi dunya oli mulabe mubi nnyo oli wa mukwano mubi nnyo gwe gwembadde naye ku dunya butabayo ebigambo twebayimba ne mu nnyimba naye nga shayatin ze zaabawo okubanga bawunda ebigambo lubalewo omwana golokoko nkwate wankwata ndi muto siyinza kwerabira ekyemanyi buli muganda okugjako abatono baluyimbanga omwana kubanga ruqyatu zina ruqyatu shaitan nti ezo ennyimba ozimba amajinni nga gajja era shaitani yinza okuba eyitawo obuyisi newulira akayimba nerinnya omuntu lubaale w'omwana ono gwozadde kubanga omuntu edda omwana we yazaalibwanga omutumenya wamututte ewa jjajja basookanga mwanjula eri mazimu n'amajinni edda lubaale w'omwana ono omwana azaaliddwa golokoko nkwate gy'oli
wankwata ndi muto sinza kwera nali ndi muto wankwata kati era abamu sinza kwera era abasinga bajjanja bashayatin naye ng'olwedde zawongebwayo dda mu kayimba ako mukitegeera abaana twabazaala babiri ne Naalongo Saalongo jangu tuze n'abalongo twabazaala babiri ne Saalongo jangu tuze n'abalongo katowulira kati kankulu ez'ennaku zino kitegeera tomanyi kabayimba namusanga mu kookoowe kati abo bali okuba bibagi kati oli nyimba oli n'agamba omuziki mpeke naye nga ddala ddagala omuziki mpeke ate shali egamba ki teri zambi ddene liyinza kukolebwa nga tekuli muziki oli omuziki guleetera ebisiyaga gusendasenda abenza okwenda omwenge byonna toyinza kunywa omwenge nga kuliko Qur'an kisoboka okuvuma byonna biri mu muziki era bali balina n'obuyimba abantu bwe bassaako awo kati okulimba okitegeera nkulabako endaggu emulisa endaggu eba n'ekimuli kati byabulimba bingi nnyo kuba Allah yagamba sama'una lilkadhibi akkaluna lissuht bali bamaali ya nfisi nkumpanye ate balimbi ate bawuliza byabulimba nnyo sama'una lilkadhibi akkaluna lissuht bali bariba abayimbi abasinga bonna riba anti alina saponsa ayinza obutatuula oluyimba toluzina ng'oli wekka olina okufuna omukazi wozina naye ono bamuta tango dansa mazina ga tango ag'okwetoloola ago ate ogazina wekka oyinza okwetoloola wekka olina okufunayo kamalaya kuwetoloola nako bano baluzina nga beekutte feelings ne ziba nga zonna zisaanuuka wakati awo okitegeera zero distance okitegeera oli akayimba n'akassaako omukwano mbeera efaanako bweti kwongereyo bebi munda ddala kati bayita olukuyatu azina zisendasenda obwenzi kati sheekha yaleeta ayinala n'agamba tiqaala qaa'ilun minhum inni kaana li qarin suratu Saffat aya ya 51 ayi saahibu mulazimu li fi dunya nti bannange shaytaani gwe ngali mukwano gwange walqarin huwa shaytaanu aljin ya shaytaani atenga jinni alladhi yulazimu ibn adam wa yutabi'uhu mutaba'atan lasiqa ya shaytaani bela ku mwanadamu ng'emugoberera okugoberera okw'amaanyi ennyo ng'enkwa ku nte eba emukutteko bweti ng'enkwa ku nte era amannya agasinga ag'ekiganda gali connected nnyo ne qarin n'emizimu oba n'empewo z'abajjajja baabwe sikanga tulage era geetaaga kwegendeza agayina ne gwe bagatuuma bwe waliwo omwana zikukonkwata nga bali kutuuma era mbalina amannya ngera gakubaganya ddala n'enzikiriza ate ekitali eri mu bannaffe abali eri babyarugaba tulina amannya gakubaganira ddala nnyo nnyo nosinga ate gali agaba akandwanaho tulina masiko okitegeera kati ate gano agaffe osanga oli nga bamutwala erinnya nga tamanyi takyetegeeza kagugubwe muwanga ngolwedde lyali jinni mu Buganda mukasa ddungu kubanga ddungu yaleeta rizike mu Buganda era omusajja we yavanga gyavudde ng'alina aleesa akaveera omukyala yamugamba nga ddungu ayizze tiyamugamba nga kulikayo sweetheart barakallahu fiika nedda yamugamba nga ddungu akoze eki ddungu ayizze okitegeera waalaikum salaam ddungu akoze eki ddungu ayizze omuyizi gwe tulina tayinza kugamba tibati nange tuli mu darusu yagamba nga ddungu akoze eki kibuuka omumbaale tomuwulira saidi z'empigi awo toliyayo ejjini ly'Abaganda ery'amaanyi nga lirwanira mu bbanga towulira abalina nga kenjikitira engwale tewamusomaako nga oyo alina amazzi omugeesiga amafumu tegayingira n'amasasi nga bera mu Bachina ogamba nti babuuka mu bbanga
ebiteetaagisa nabo baba balina endagano ku shayatin era abamu bakkiririza nnyo mu kye bayita jinnu tayyar amajinni agabuusa abantu mu bbanga abachina bagayina nnyo palm fist n'abuuka n'agikuba ekitegeera kale mu mulowooza tebiriyo naye gye bayita Shaolin Temple abachina mubakuŋŋaanyiza ekika ky'amajinni gonna agakola ku maanyi ku buli kimu kyonna. Omuddu yajjako ku ddwaliro n'agamba asobola okumenya ekizimbe naawe bwe aba bali amagirita zonna ziba shayatin oyo tomulaba nga agayiza empiso ate n'afulumya bagiya anti baloga amaaso zonna za shayatin ze baleetanga mu masomero kati Allah subhanahu sheikh agamba nti wahuwa shaitan aljin alladhi yulazim ibn adam wayutabihu mutaba'atan lasiqa takubeerako obanga mpeta ku ngalo abanga nkwa ogwo omuzimu tegukuvaako fala yufariqu tegwawukanako wala yujafi era tegukuleka wala yatrukuhu illa bimawt tekuleka paka ngomaze kufa wa hadha alqarin huwa alladhi yuwaswisu lahu القرين شيطان يكوزيسو كبانتي وبوزا بوزا متيما وهو الذي يريد إضلاله إلى يكوزيسو كبانتي ومانا دام أبولا وهو أصل البلاء إذا نسيبكو يا بيشا مبيونا الذي ينزل بالإنسان يبتوكم مانا دام فهو لا ييأس من إضلاله تقوى كبانجي بوزا مانا دام إلا إذا مات صاحبه وكجون يني مزم وقوافد وخرج من هذه الدنيا نافم الدنيا وهو مذكور في القرآن والسنة إلو مزيم قوى يقرأكم القرآن والسنة كتغامب وانو تكجو كجان وينوك بانغولي كريا ngoli mwetiga في القرآن وكجان جبان أحاديث وزن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو تقدوا الشيخ عبد الفتاح ومزيم تشكوايو كتيا ومزيومو ate nakawere azze n'akaki azze n'akawere oyajjanga nako kati kiri ekyokujja ne kivaawo ne bagamba nakawere omuzimu mu Qur'ani muslim tujja kukoma ku ekyo dawnihi tabaraka wa tabata fi al-Qur'an al-Karim fi akthar min mawadi' من القرآن من موبي فبينجي نيو الله القرآن ويقول لكم زم كما ذكرنا نوت ويقد وقولكم مسألة مونتانيكا قال تعالى الله يقام قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد سورة القاف آية يابي لمسام إنهما يختصمان يوم القيامة ومتواجنا كبانغا كان نومزم أمام الله ما سقى الله سبحانه وتعالى فيقول الإنس وما دام قامت يا رب وانقى الله سبحانه وتعالى هذا أضلني عن الذكر قلوا مزمين الشيطان ينزج القرآن الكريم وعن الحق نقم زمة بعد إذ جاءني نزق مزوك بانغا قولتي قجة ويقول جن القرين مزم قام له ملازم لا إياه قام بدنان زنكم بلانكم بيزي ما أطغيته ندى لسام بوزة وما أضلته لسام بوزة بل كان في نفسه ضالا يلم تيمغونغا يبولا دقابيا للباطل نموتك فوكبانغا كريزو بوتشامو موتك فوكبانغا كريزا نيمبه موتك فوكبانغا كريزا مولد موتك فوكبانغا كريزا ميندي قابلا للباطل معاندا للحق إلى أن وكانوا مزما متما يرياتينا فيقول الله بقام لهما بابيدي ينا ومزمو قال لا تختصم لدي تمون بمالوسو تمون بوغبانيلا مسني بيغي ماكليلي لا تختصم لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد قال لا تختصم لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد kati waje kuwalawala eri maaso Allah gyayogedde kutwocha kati ne wabeerawo hadithi nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam erimu ebigambo innahu man yahdihi llahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu yena Allah bwaba alungamiza teri ayinza mubuza bwaba
abuzizza teri ayinza muluŋŋamya kijja mu kye bayita al iqbal wali obuzibu mutima gwo wakkiriza ki sheitaani kyegenda okwogera wali nti nedda nanazaako bunaza nilimtonya tu nikutonya tu namubagulizaako katono namunazaako buki wabula wajadtuhu namusanga fi qalbi mutima gwe nga muqabil lilbatil ngaolwedde obwononefu abwagala nze saamuyigiriza sigala waba nagenda omumusanga ng'olwedde afuuwa essaaniiko n'empapula nemwongeramu era yensonga lwaki teri dhambi omwadamu lyatandika direct mpolampola paka wagamba abyansi byakuleka bino byengera bya Allah ina kuyingiza bogoya buli wensanze tumekete okitegera naye nga asooka kwekweka kubanga mutima gwe ekisookamu aba amanyi amaki amazima omuntu Allah yamutondera ku mazima era obutonde bwe Allah yatonda omwana Adamu ng'amazima agamanyi era ng'agategeera yensonga lwaki kyegambye oli wajja ku mimbali n'ayogera ma yatanaqadu maa qalbik au ma yatanaqadu maa ma fi qalbik n'ayogera ekintu wabula nga kyogera nga kikubagana ekiri mu mutima gwo tastagrib watahayya weekanga seeka agambye eki basiraamu mbalamira okwenda basiraamu mbalamira amayirungi basiraamu mbalamira okumindigiza basiraamu mbalamira ennyimba basiraamu mbalamira okwesiyaga nawe weekanga wadde osiyaga iseka tiyandiyogodde ekyo olwaki kubanga fi tabi mu butonde munda fi tabiin wa fi tabiatin mu butonde bwaffe ekitegeera tumanyi ekiri haramu ojuliza obwagala Allah yagamba lahu da'watu lhaq والذين تدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط قفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال له دعوة الحق له دعوة الحق الله ودي بيدي أباكو ودي بيا مزيمة أنا وبوشي مني إن الإنسان نفسه بصيرة ولو على معاذير kati njagadde insha Allah otusanuseewo abadde bategerewo bulungi sheekh agamba nti hatha qarinu ljin oyo mukwano gw'omumajini oba bw'oyaawa takuvaako abeera ku kido hunaka qarinu min almalaika era waliwo ate ne mukwano gwo bamalaika wahuwa alladhi yaktubu alayhi alhasanat yawandiika ebiki ebirungi oli malaika awandiika asayiatihi ebiki ebibi wa amalihi n'emirimu omwadamu gyakola qala qarinu hatha man la yatid ndamu kyagenda okugamba nedda ayi muqtadin muqdir bila ziyada wala nuqsan nti nedda munnange byetwakola bye bino omwana agenda gamba shaitaani nti nedda malaika bawandiika mulimu obwenzi bwaffe bimufulumya olumbe n'okunyenya amasanja owulira bila ziyada temulimu kyonna kyongeddwamu era tebalina kyebakendeza sheekh agamba nti wa amma min assunnati almutaharatin فقد ثبت ذلك في حديث الذي رواه مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن لما دام كجونغا ينوم زمو مجن وباينام من مجن وقرينه من الملائكة يعني ملائكة قالوا وإياك يا رسول الله نغانت وانغنا ونبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ناغامت وإياي ناغننا سيدي يانغ يجني لكن الله عاني عليه الله ينيامبكو فأسلم زومزيما بن غسلم له فلا يأمرني إلا بخير بوندا غير تشيرونجي تشوكا حديث مسلم ابن مسعود رضي الله عنه حديث صحيح كالشمس في رابعة النهار ngawula bw'omusana nga gwaka obudde obw'emisana kati waliwo emizimu tuyina Allah yayamba nange nina wabula saidi eyo ey'omuzimu shaitaani kwezoganyiza olina n'osikibwa ate olumbe waliyo okugatta oluganda waliyo sinkana baganda baffe waliyo okulya kamere jjajja wange mbadde simulabangako waliyo kojja wange waliyo kati shaitaani neekuwa mu magezi go mu mutima gwo okitegeera bawabi nebyoyinza okusaawo ebyenyo tetugenda kusaawo kabaani kuba tukwogererako tugenda kulawo bati naye nga yeemaze okukutomeza akabenje dekabusa
ku highway Masaka road sekadise ngifunyemu ensonga eri gye watandise nayo Karino eno zonna nkaafu byensibuko yensonga lwaki la namtathil awamir tetussa mu nkola bikolwa biragiro min alqarin kubanga ensibuko yaayo eri ku sayidi ya kkono kitegeeza bali abali ku kkono ate bo tebalinaako buzibu kuba oledde bali mu mazibu olina ekigambo kyoyagala okumusindikako naye kankyogere omusajja yajja ewa sheekh yajja wa ibn abbas radiallahu anhu naga sami'tu nawulidde min alyahud omusajja omuyahudi anna shaitan mazima shaitan la yuwaswisum fi salatihim shaitan tebabuzaabuza mu misa zaabwe bagenda bulungi boogera kawowo nti ate omuntu ali musola ate alowooza bino kimanyi n'ekyekumi bakiwaba abasajja n'amaanyi naye nga fe tuwa zaka naam ibn Saud yamuddamu ki yamuddamu wahal yuwaswisu shaitan ila shaitan Allah akbar sitaani eyinza okubulabanganya sitaani ginne kubanga olwedde bali shaitan kali azoka sheekha awo ayogedde bubi kubanga bali ku saidi shaitaani gyekola ki yabatuusa dda gye baagala oba ntegerekese kati ensonga ki baganda baffe omulaba ng'akoze ensobi tomuddaawo ate kugira oyogera bigambo bimuzza ave kusamira ave ku lubaale ave mu kwekweya ku nnyumba z'abantu ave mu ki ku lw'okubanga shaitaani omwanadamu mukuba nti emuwundira ezambi yagalamu bibiri ekisooka ifdah kumuweebuula ekitegeera ashaitaani yafidhihuka kuweebuula mu maaso ga Allah yani odhalirike simanyi mu Luganda tuyinza kyogera tuti okuba nti oggwamu akatiibwa kuba nti ofootooka ekitegeera mu maaso ga Allah ne mu maaso g'abantu ani agenda okujja wano mu lujjudde afuwa emmindi gye bali abateerya ntama basenga kulannama pozi weeri olwedde weeri naye nga tugamba ng'alimu eno empeke ya kalimatu la ilaha illallah nga musiraamu ajajje n'entalabuusi ye ku masigide n'emmindi nga ya mitwe ebiri nga bagimubajjira mu woloding yakyuma bulungi gwe nawulira era yava buzibi mu kkanzu ewamu ne yava mu jiribabwe katwawo ng'asala oluguudo katwawo ewamu nekunkumuka kalio nga ajja tyosudde ebintu byo ajja tiratunula bwategekwabanga bye bamugamba abiwulidde naaba okudda emabega ng'asanyalala ate bamulabye eddako ng'asaanuuka nga ne bali bamulabye maaso n'emabega nga n'ekitereke ekiziringu okiwulidde yakola atya ekiziringu ekimuvuddemu okitegeera ekizito ekimuvuddemu nga kyekyo naye ng'alina jiribabu bulungi nnyo aye Allah kyatugamba nti qaala qarinuhu rabbana qaala ma ladayya atid alqiyahu fi jahannam kulla kaffarin anid mannaa'id lilkhayri gwe Allah agenda kwokya ne qarinuyo mu'tadin murib الذي جعل مع الله إلها آخر اشتغل قتي فألقاه في العذاب الشديد قال قينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد الله بقامت لا تختصم لدي تنبك لن يبو جزم تنبك لوام مبواكم نونو وقد قدمت إليكم بالوعيد أتنين دقانو زنام وازمانيا ما يبدل القول لدي lekyusa mu bigambo byange nze Allah ana bidhallaami lilabid ate siryazamanya banadamu seka kyenzija qarino eno yakokyebwa ddala kitonde seka tetwalabye kyavaawa qarino oyagala kumanya wekyava kuba twesanze nga buli muntu agiina ojja soma suratu nnas qul a'udhu birabbi nnas maliki nnas nekengereza ne Allah subhanahu wa ta'ala omulezi w'abaki w'abantu maliki nnas kabaka w'abaki ilahi nnas omusinzi w'abaki min sharrin waswasil khannas nakyo n'ekibi ekiva mu kye bayita khannas
lwaki tekiri min sharri waswasin min annas kiri khannas kyekinyamanyama oba ye paati ye software shaitaani gwessa mu mutima gw'omuki gw'omwana adamu okitegeera eryali erinnya erisookera ddala nabiyullahi adamu nkwegatta ne hawa hamalat hamlan khafifan famarrat bi falamma atqat da'wa Allah shaitaani yagamba mwana mutuuma ki erinnya lyo yeekola ki lyeyagala obuto ne lukola ki omwana oyo n'akola ki n'afa kubanga baagala omutuuma erinnya shaitaani lyekola ki lyeyagala qala la in atani saliha Allah la in atani saliha Allah wanampa omwana omulala kitegera ngena mutuuma linnya era Allah lyakola ki ekigezo ekyasooka kwe kuba nti shaitaani yali eyagala okuba nti eyingira ddala munda mu musaayi mu lulyo lw'abaana adamu eyo ddiiru eyasooka neegwa ddiiru ey'okubiri eyokuba nti shaitaani Allah agigamba ovunamira adamu negaana nega khalaqtani min annar wa khalaqtahu min tin manyi ne bagamba nti ekiraga nti shaitaani manyi value ya buli matiriyo eyawula golodi ku kopa eyawula golodi ku ki era emanyi matiriyo ey'ebbeeyi kubanga omuliro guyokya byonna era mu bujjanjabi obutuufu obwa kitaabu ne sunna obulwadde bwonna obuleeta omuliro n'ebbugumu n'okwokya n'otuyana manyi bakitunuulira ne bagamba mu kitaabu tibbi kya Ibn Qayyim nti eba sayini ddala okulaga nti omulabe waali olw'okuba nga tewali kyatondwa mu muliro byonna mu bitonde byonna okuggyako ashaitaan ako nawo kategeere rasulu sallallahu alaihi wasallam ekiyalo ekyokubiri ekiyinza okuba nti omuntu afuna omuliro okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala omwana adamu ono amwozaako adhabu so kyeyagamba nti alhumma min fai jahannam omusujja limu ku bbugumu lya jahannam omwana adamu ono Allah aba amunaazaako fa abriduhu mugunnyogozenga bimai zamzam n'amazzi ga zamzam wafi riwaya bimai n'amaki n'amazzi kati khannaasi ono atuyingira atya era shaitaani netuyingira etya olw'okwewera kweyawera la ahtanikanna dhurriyatahu illa qalila wabaga tuma omwana mu mannya gange aga shaitaani ng'ovudde kugana amannya g'abaganda n'agamba nti geboogera agagunda gali mizimuzimu shaitaani yalina amannya ge yali eyagala adamu akole ki wabula nga go gali mu luwarabu kati ate naffe tuyina amannya dda ku kiri ekitabo ebyobuwangwa ddiini era kizibu okuwoza abantu abawera 1,000 nga baganda amanyi miningi erinnya lye ey'oluganda oliyinza okugamba nze ali Sebaggala bwekimanyi nti erinnya lya buwemu liggwayo ssebo aggala emiryango ssebo aggala emiryango niyerabye ssebo sebaggala omuggazi w'emiryango ssebo aggala emiryango yeerabira empataanya nti weegatta n'omukyala mu maaso neweerabira okumusiyaga ssebo aggala emiki eno mu maaso gyo weggala neweerabira empataanya oba emyagaanya kati amannya mangi okitegeera naye nga gali ku ludda luli olwaki olwa kkono naye nga tebakimanyi mumbaako matovu lino okitegeera okitegeera era amannya mangi ng'abaddu tebakimanyi ekimwattu ga buwemu oba ga bwonoonefu oba ga bushiriku kati shaitaani naye bo baali gamanya amakulu okitegeera bebaali bagamanya amakulu naye wano waliwo ebigambo ng'abantu babikyusakyusa naye nga ate byabuwemu katonda kukubya nagamba oli mukufumintiriza kifu ng'olowooza nti akitegeeza kulowooza naye ng'ategeeza kwegatta eyo njogera ya nnaku zino era liwo n'engero ezimu nga zabuwemu wawe nga bantu bazoogera
omumpi waakoma waakwata era nga buli bantu balwogera kyebategeeza busobozi omumpi waakoma waakwata okitegeera mu baganda ddala bajja kujjanyola oba musajja mukulu omugamba alukutemetemere omumpi waakoma waakwata kyajja nga kitegeeza bwereere bwe bukoma era lugero lwajja mu mbeera y'okuvuma omwana Adamu mu kitundu yali alina obwereere nga bumpi era zimu ku ngero ezitoogerebwa mu lujjudde olw'ensonga abantu balutwalira ku makulu gano naye ate bali abasajja bakulu bo bamanyi amakulu gaaki era ng'ekigambo muzimu ng'ovudde kuga nti omuzzi w'omu ekigambo musamize si muzimu musamize kitegeeza omuntu okuba n'emmizi ayogera byama omusajja musamize nga tekitegeeza nti musamize munyenyi wa nsaasi ne wajja musamize kakitegeeza omushiriku lwaki ajja nekigwa mu makulu abiri kubanga omushiriku amanyi ebyama by'abantu biki bingi oba okitegeera sheekh bikuba tumalirize abaana Adamu beeko byobuuza tubitegeere sheekh agamba fi hadha alhadith isharatun ila tahdhir min fitnati alqarin hadithi mulimu okulaga nti omwadamu alina okwegendereza ennyo ebyo ebigambo by'emizimu wawasiwasato n'okubuzaabuza kwayo ighwaihi n'okuba nti abaana Adamu bazesengewaza agamba faalimna annahu maana kya rasulu n'atulaga nti ogwo omuzimu guba naffe essaawa yonna linahtariz min sobola okuba nti tugwesatula tugwegagambulako ndo kyekigambo ekituufu bihasabi imkan ngayo kiseba tuba tusobodde wa an Urwa radiyallahu anhu anna Aisha radiyallahu anha حدثته أن الرسول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم يمنيميز خرج من عندها ليلا يفا والي أبد ويتشلو قالت أغن فغرت عليه رسول نابا غافني من غير يوبجة وابتوني فجاء فرأى ما أصنع رسول نجانا على بتشينكولا فقال نام قامت ما لك يا عائشة تشيتش تقول كوان قصيتة عائشة أغرتي عائشة نافن وبجة نعم مش تغير أو يفني وبجة رسول يمفاكو أنفاكو عائشة ناتو يبوشي برونجي فقالت نغمالية لا يغار مثلي كونغو مسجى نغو بنانغي emboko omuhanka omuntu ayinza obutakufunako bujja okitegeera mithili ala mithili kakunze naawe qala rasul sama namugamba aqad jaaka shaytanuka kati hadithi ekikutulago kibuuzo ejjini lyo lirize omuzimu gwo guzze nganze siina gyendaze yasusoma kimuddamu mu ngeri yamulaga nti anedda obujja ofuna bwabuki bwabwere nvuddeko wano kati Aisha najja alabe osobola akola ki namuga kiwange kyofunyemu ekibeera ofunyemu envi kyejjini lyo lize omuzimu gwo guzze najjini wazze qalat ya rasul allah baka wa allah aw ma'ya shaytan kyogamba kyogamba niriko omuzimu ndiko shayitaani wanga dalili ejjini yo lize nga kyogamba ndiko shayitaani namugamba naam kutuwama ebintu by'obujulizi biwooma nga tolyaizogamba sheekhe oba atujerega nedda yogamba owange dalili ejjini yo lize owange lulubashiri ejjini yo lize kakati yamugamba qalat wa ma'a kulli yamugamba naam ina jini nagati gati sigaba kinene kyalabbi kyagamba Aisha yamugamba ma'a kulli insan njoga buli muntu yenna alina ejini qala naam namugamba nga qultu wama ma'aka ate gwe liryo liriwo ya rasulallah omubaka wa allah قال نعم نعم قال أنقلنا لكن رب دعاني
عليه الله ينيامك فأسلم يعني يقول لك إسلامك يقول أي انقاد واستسلم الله ينساسي يعني ريغوبي يعني ريغوندا لإسلامك وكف أن وسوستي يعني زكون بزاب وقيل دخل في الإسلام دخل في الإسلام يقوم الإسلام واشتغل فسلمت من شر نلقى قوة لكل جلبي وفي رواية فلا يأمرني إلا بخير تلين دقيقة كل من يقول كما سبق أن عبد الله بن عمر متى عبد الله بن عمر وتواتشو قد رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي منتهم وابا سالة فلا يدع أحدا يمر بين يديه من مواباسة تقزنك كذا ممكن نمي تما سوقه فإن أبى وابا غاني فليقاتله أمروان سسايوم مكونو قريب نيني mamugumu toyitawo mukitegera fa innahu ma'ahu qarin shaytaani ye ebe muyitiddemu okuba nti ejja omuntu omuswana mubuzaabuza ekusale maaso oyina obujulizi rawahu muslim ahmad rawahu muslim ahmad mukitegera fi musnad oyina kyobuuzabuuza kyobuusabuusa mu ebyo siina bintu bya bujulizi oyina kyobuusabuusa mu ebyo kati kyegalako ekitabo kyaffe kaada muti bakikuba ekiiso kino abaddu nakyo kanti bannyonnyola agamba waqad tadhakum ahadith قال تبين أن القرين يلازم الإنسان منذ لحظة مولوده وما دام فوازاري وحتى خروجه من هذه الحياة الدنيوية من هذه الآيات ومنتو جيني مبلغ بقى وافا مبوشي من الدنيا منه وأن الشر كله من إليه بزوب يوناني متوانو ما دام جميتو لكو بانتي أولا جيفا جاكولاتي جيفا جالي وأنه يغري به ويعينه عليه إلا وأقول يبيونه نبيونه شيطان يمكولاتي يميامبكو شيخ تسميه حديثين حديث أبي هريرة فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صياح المولود وكابكم وانا حين يقع نزغة من الشياطين وكابكم وانا كل من ببيدي وموانا كابا مكسيرة شوكوبان الشيطان يمقبي فيكس وجمان fix tomanyi fix fomita si kyotegeeza shaytaani ng'ekubyo omwana fix nga yakazaalibwa fix si lukyayina mbiwulirako emukuba fix kali emukuba fix bobala abasawo era yeeyo yenyi bobala abasawo ab'ekizungu bagamba omwana takaabi namukuba empi seka fix kufumita bufumita fix kale mukuba fix ya al-mawlud washtegera ay nakhsatu wa ta'nu mukuba fix ne mufumita kwa kaga ana wakazali banjale kaluma bana ina mu mabere kati wabere gambinje bikubagana wakati kakaye bakakubye empinedda asobola okubeera ko rahma وتجمع حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ولد يولد ما دام يننا زاري والا نخسه الشيطان كل شيطان بفكس فيستهل صارخه نابا كابا من نخسه الشيطان ورفكس الشيطان الا ابن مريم كلكم مريم وامه نماموي ثم قال اقرأوا ان شئتم مسومه بمواقلك واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم omwana ono gozadde eyo yali dduwa eyo aya ate dduwa nokitegeera Allah subhanahu wa ta'ala yaga bujulizi eyo marja nga gati omwamwaga musome ku aya Allah mukwani surat Maryam yagamba surat Imran yagamba anedda ono omwana mutangira ye ne famire ye shaytan era amanyi bagamba nti Maryam ne mutabani we abo tebaafuna kumbera za qarino batawaanya majini olw'obukigambo kya Allah ekyo nedduwa ya Hanna eyo okitegera mu mbeera efaanagana ye abasigadde kubanga okukaaba kw'omwana kulimu emitendera giri ebiri omwana akaaba asobola okukaaba nga Rasul we yagamba nti bukaa'ul mawlud okitegera okukaaba kw'omwana naddala omwana ng'azaalibwa ali myezi ng'akaabakaabanya kabakanya yagamba kisoboka okubeerera ddala
nga musaabu biayinin ng'akubiddwa kiki ekiiso okitegeera bani bagamba nti anedda eno fikisi shaitaani gyemukuba tekomaawo emukaabya kati shaitaani nga tonakugamba nti bamututte eri ku lubaale w'omwana golokoka onkwate abalongo twabazaayira mukookowe okitegeera tera kubasaaleyo mukookowe nagamba nti bweza bwa mukasa oyedde shaitaani wano okitegeera ngoze kookowe muti mukulu nnyo wano mu Buganda mulimu emiti emikulu n'ebitooke ebikulu. Ekitooke kya Nakitembe kikulu nnyo, ekyagonja kikulu nnyo, omutuba mukulu nnyo, ekkookowe ekkulu nnyo, ekifa bakazi kikulu nnyo, olweza lukulu nnyo, ejjirikiti kulu nnyo kubanga w'emiti nga giri connected ne shayatin omuli omutuba kayayaana bikulu nnyo. Kakati nga tonakumusindika eno lubaale w'omwana golokoka onkwate wakwata ndi muto okitegeera olwedde shaitaani emukuba fikisi nga yakafikisi yogiwulidde kati ye shaitaani esinga waawo kakaaba nga mukakubye mumazzi awo mukasimuddeko awo mukawadde ebbeere naye nga fikisi ekyakaluma baabasawo b'ekizimu kuba nti basoma erimu eno obagamba nti waba takaye bagamba mbuwaliko ekikya ate nga asobola obutakaba nga aliko rahma yamusaasidde kati bamukuba empi wa inni uidhuha bika wa dhurriyataha min ashaitaani rrajim. Ebigoba shaitaani ku mwana birimu engeri ziri 3. wazadde gwe oli mu nteekateeka okola bikolwa bikuleetera kuzaala ebikola ennyonnyo kati nsaba Allah era akuteremu baraka n'amaanyi agakwongere. Kati ekisooka yedduwa gy'osoma ng'ogenda kwegatta n'omukyala awo buliisu kabeerawo kaba kaagala oyingire mu kisaawe nako oyinge mu kisaawe nako Allahumma jannibna shaytaan ibna shaytaan ma razaqtana owulira ko kabeerawo awo ng'oyebayeba ng'oyebayeba haji leero obadde kiki ekyakutuuseeko olina kamunguluze bambi bizibu fiizi z'abaana ndowooza zandiba kiki ekyakutuuseeko nga wenna oyebyeyebye ng'owootuse okitegeera fa in qudira waruzika biwaladin waba agisomye Allah n'amugeera n'afuna omwana la tadurruhu shaytaan rasulu yagamba abada eyo aqiika esooka yedduwa esooka era abasinga bangi batutawaanya oli atawaanya ate ogenda kubuuza kitaawo nti mu kiseera kyekisaawe wasoma okitegeera owulira naye kati fe abaliko edduwa oyimiriddeko awo ani avunaanyizibwa ogisoma omusajja kusinga ku bitabo bya fiqi biganja ate omukyala alina okuba nga ajjukiza bba nti bebi tusomye edduwa ko Allah kyagenda otuwa kubanga edduwa omuntu wagisoma n'embeera ezo zikyuka era oyinza okufuna amaanyi g'otategeera osomye edduwa eyo okiwulira alina omulyo sweetheart nkulaba oswakidde naye edduwa ogisomye okitegeera bogoya mulaba naye edduwa yo ogingamba byo sina budde bwa dhikaari kati oba oliko kikyamu kakati Rasul salama nti Allah wamugeera n'afuna omuki omwana shaitaani temukosa abada. Rasul yassako ekigambo ekiga nti abada naye kati ate abaana omuntu Allah nga yamugeera nga edduwa bagikusaatawo yagisoma nze kaba agisoma simanyi gwa Abdul Fatah kati oba gwe iyo bagisoma nze gisoma alhamdulillah Allah yansaasira bonna ngisoma ogamba batabani bange bawala bange bonna awnihi tabaaka kati madde mbagamba nti era abamu bangi mubalaba nga bakiza nnyo mu by'emizimu ebyo biki okitegeera naye nga yagenda ozaalibwa bwati
owulira ng'oyodde sayidi eno eyakkona amaanyi mangi edduwa teyasomebwa n'atawaanya kubanga mubamu abakatawanyizibwa nnyo shaitaani be baana bazaalidde mu nnyimbe nga maama olubuto mwe yalufunira era batera nnyo kivuma eno etakutawanya bamuzaalira mulumbe kwali kumala nnaku na kikubagizo kyataata oba mukigo era bago bakuzaalira mulumbe abakuvumye nnyo 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 gaali maziga oyo mwana era taata abagamba oyo mwana gaali maziga na nnaku taata wange yali afudde era abasajja mubalina enkola mu kuziika bakitaabo bamaama baabwe alondayo gwayinza okugenda naye ate ayinza okutabona ku mukazi we nagamba jatugana kikuni kyekijja okukola obulungi kimaliya mulumbe wano oli aba amaze okuziika wali okiteeka ate nga bali mu mmotoka mu bitabo bya Buganda ekyasapulukamu bwe wasikiranga taatawo walondayo omu ku bamaama bo anti biri mu sayidi era eyekikiriku mu Buganda awo ebyedda ebyobuwangwa ddiini teba neddiini ebbiri duruusu abasheeka gye basomesa zo tezirira kumva mu mutwe nga zinsesa ate nga ntuufu okitegeera bibiri ebyobuwangwa ddiini owulira kati sheeka gyasomesa bosa agamba amakubo gaalizo niwe aba agassaamu obwenzi abuleeta nga bukuba obwavu nawe nolabira ddala teweevu kati waliwo abantu ng'edduwayo teyakola ki teyasomebwa oba abamu nga babazaayira mu nnyimbe kitegeera omwana yamalako ennaku eyo era abanyumya oyo omwana yamalako ennaku mariyamu gwe nali naye mulumbe era ge magoba ago ssebo era ge magoba ago ki ssebo amagoba gakulaga ye muki ye mwana era bagamba abeerako ekikyamu n'entegeera ebeewuuba evaako nga nekiwaaka bagaja kubanga tewabawo ssanyu liryawo ebannaku ate shaitaani zibajampingirawo nnyo era oli wagamba ago bakuzayira mulumbe abakuvumye nnyo nnyo era bakulengezezza nnyo nnyo kuba bitegeera omwana gaali maziga ga mmange maziga ga mmange yali afudde gaali maziga ga taata wange basajja kulu baba nalyo mu mbeera efaanako bwetyo naye ng'olw'ensonga shaitaani eba yatusalako mu ntege na buli kimu kyonna nasala llah salamata walafiya wabaddewo ensonga endala gyobadde oyagala okusinyaako yaki okusoma edduwa nga mugenda ekyokubiri aqiiqa ekyokusatu omwana omukwasa Qur'an ebyo bisabaraka mu bulamu bw'omwana okusoma edduwa eyo ng'ogenda mu kisaawe ekyokubiri omusayira aqiiqa kitegeeza jonna min al iqu allah amussaako ejjiji kuba shaitaani temuzoganya ekirala omwana omukwasa Qur'an oba okuba nti alazama sunna walkitab Qur'an neki ne sunna badwa allah subhanahu wataala era abamuffe bangi ngedduwa bayinza okuba tebazisoma bakadde baffe naye olw'ensonga ti Qur'an eyo abaana bagisoma twagisomesa abaana bagitusomesa mu mbeera efaanako bwekyo noobanga obulamu bukola ki bukwanguyira buli wabanga agenda nadda allah yagamba wala taqrabu zina okitegeera wasaa sabiira kati mu mbeera efaanako bwekyo ekyo bifaanagana nzenga kusembayo ne wasiya nti abalina famire nga mukyakkirizamu ebyo ebyemizimu misambwa ebyakalogo kawala kalenzi okubonaabona kuba kukyalinamu era temugenda kweyagala bbanga lyonna buli wona okunamu ebikutaatagana baga agenda empozi zikole ki zikufuuweko wange wagenda ku kiggwa kyammwe wakola bwoti ng'obulamu obutambuza mu mbeera ya shiriki ate nga yakutonda ya allah subhanahu wataala hal min khaliqin ghayru allah waliwo omutonzi atali allah kitegeera qul man rabbu samawati wal ardi qulillah qul afattakhadhtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار سورة الرعد سورة من؟ سورة الرعد كتبقى أنا بنغابيتي وماليزا الشيخ أنشالي الدكو وانو بروغرام الدرس وينو مواجي سابا
Allah n'atusaasira n'atugondeza Sheikh Abdul Fattah mwagimusaba ntuba nga tufuna obudde okuba ntubajjukiza kumulabe shaitan n'embeera ya ilaaji era ajjawo wano nsaba Allah subhanahu wa ta'ala amusiime era nammwe abali eyo abasiime okuba nti muwaayo obudde okusoma obusiraamu bwammwe n'okuba nti twejjukanya kumulabe shaitan atukosa kyenkana ki tulyoke tumuwaayo nga tumugayaalira naye temumugayaalira kyatubayita wano ku ddwaliro Shifaa Rahma ruumu kepi 239 kumpi ne Masjidi Taqwa Kizimbe Gwanda. Namba y'essimu eri 0704690383 wano wennyini era omusawo nze kennyini Abdullahi Musa Pampawi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa nafsi tubadde mu kitabo ekiyitibwa al-mu'jizatu al-iraj bil Qur'an kirimu okujjanjaba as-sihru wal-hasad abaddu kibalage والصرع السحر الدوغو والاسد انسار والصرع انسيمبو mabiyino tubiriko bwino siwolo biriko na hadithi chama yetu Abdul Ata al-Buhairi Abdul Ata al-Buhairi ebyamagero mu kujjanjabisa Qur'ani al-Karim. Sheikh Jango ina wasiya banadamu jobawa فأنا قبيت رود وبارك الله فيكم ونفع بكم وكفر الله من أمثالكم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.